Erade basebo ne banyabo amanya gange bampitabira Kinoku Francis. Era tugenda kuyiga engeri kugenda kuyiga ku kye bayita stress ereetedwa ku kusoma oba stress ekwata abaana abali ku ssomero, nga tugenda kulaba obubonero bw'osobola kulabirako nti olina stress ereetedwa okusoma. Then ekyokubiri nti what are the causes, kye kireeta eyo stress. Then ekirala nti tujja kulaba engeri gy'osobola okukozesa okuva mu stress ereeteddwa mu kusoma. Okay, ngamba nti oba okyali mupya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So katutandike neki signs oba obubonero bw'osobola kulabirako nti olina stress ereeteddwa ebyokusoma oba kyetugamba school. What are the signs of school related stress? Ekisooka nti oyinza okuwulira nga omutwe gukuluma, buli kaseera omutwe gukuluma, side eno okusobola okuba nga gukulumira mu maaso buli kaseera nga owulira nga omutwe gukola ki, gukuluma. Okay, then ekirala nti oyinza kuba nga ogezaako okusoma naye osanga nga ogudde toyise ebibuuzo ngeri gyolina okukola ki, gyolina okuyitamu. Okay, then ekirala nti wali kituyita concentration. Ati omusomesa wabanga asomesa osanga nga obwongo bwo tebuli awo, buli wala nnyo ng'olowooza ku bintu ebirala. Okay, kye tuyita concentration, you have poor concentration ku ssomero. Then ekirala nti owulira mulinga tokyayagala kusoma, like mu mubiri gwo oli mentally exhausted, nti muli mu bwongo owulira nga oli mukoowu. Okay, nga tukyayagala kubeera na ku ssomero kubanga obwongo bwo owulira oli mukoowu. Okay, then waliyo kye tuyita motivation, nti owulira nga tokyayagala kugenda kusoma, tokyayagala kugenda ku ssomero. Ekyo kiraga nti omwana wo alina obuzibu bwa stress ereeteddwa ebyokusoma. Okay, obanga atayagala kugenda kusoma, omuntu balina okumugamba genda ku ssomero, genda osome, tosomera nze, osomera kwesomera weka. Okay, nti omuntu aba aluzinze what we call motivation. Then also omuntu aba also has lost interest in subject, nti omuntu talina essuubi lye, waliwo subject ndala nga zagwamu dda. Okay, kangambe mathematics, science, gamaze kange nesome ekijja kijje oba ngwa oba kangwe, naye nze sinaki sagala kumanya ekigenda mu maaso. So omuntu abanga aluzinga interest obanga okwagala eri some of the subjects zasoma, nti taba takyakola ki, takyajagala. Then ekirala nti waliwo kye tuyita anxiety, omuntu aba yeeralikirira nnyo ebyokwatagana exam. Okay, oba naayita oba sijenda kuyita oba nja kugwa ebibuuzo, omuntu kale abeera n'okweralikira okusuuse nga bitandise bikwatagana kuki ku bibuuzo. Then ekirala nti waliyo bano abatera okwewala eby'emikwano. Ayinza okuba nga aby'emikwano mu ssomero bajja kubuuza awasomye otya, wakoze biki, osanga oli nga tayagala kubeera n'emikwano gye basoma nabe kubanga alaba engeri gyakolamu ebiki ebibuuzo bye oba engeri gyakolamu mu kiraasi oba mu kibiina nti si nnungi, so kati yeewala abantu okumubuuza ebyebikwatagana kuki ebyokusoma kwe. Okay, then twagala kutunuulira nti ki ekireeta bino stress akwatagana n'ebyokusoma. What are the causes of school related stress? Okay, ekisooka nti waliwo kye tuyita exam pressure, nti omuntu abeera ne pressure ey'okola ki nga ayagala kuyita ebibuuzo, nti n'okola grades, n'okufuna grades nnungi, n'okola bweziti, so abeera ne pressure mungi nga osanga oli alina ebitabo bingi byalina okusoma buli lunaku. Okay, then ekirala nti ekyokubiri nti trying to reach expected standards. Okay, omuntu bw'abanga asoma nti waliyo kye bamusuubirwamu abazadde be, ekyalo kye, naye nga mwennyini waliyo byayagala okukola ki, okutuukiriza.
Okay, so obanga tunaba kutuuka eyo ku standard eyo ekuteeka wali ku pressure ey'okuperforminga. Okay, then ekyenjero kusatu wali tukiyita heavy workload, nti ogenda mu kibiina omusomesa n'akuwa assignments, leero n'agamba genda researchinge ku bino, genda okole bino. Omusomesa wa history naye n'ajja n'agamba owebyafaayo n'agamba naye n'akuwa topics nyingi ez'okukola. Okay, oba okyali awo naye wa math naye n'ayingirawo. So mu lunaku lumu obanga olina assignments oba byokola bingi nga olina subjects 5 zo mwana zalina okukola awaka, oba alina homework, oba alina okukola research n'agenda n'afuna answers. So ebyo bireetera omwana oba gwe ng'omuzadde akangambe gwe omusomi nti bikuleetera okubeera ne stress. Okay, then ekirala nti okubeera ne assignment mu kaseera akatono. Omuntu akuwadde akaseera n'agamba kangambe zino saawa ziri 6 nti enkya njagala answers ez'ebyo ebibuuzo. Okay, akuwadde saawa ntono nti musomesa abawadde saawa ntono ez'okukola ebyo ebibuuzo okubiddamu, ate waliwo ebintu ebirala byonna okukolako. So kikuteeka mu matiga og'okubeera ne stress. Okay, n'ekirala nti wali tukiyita poor time management, nti gaagwe omusomi oba omwana wayinza okubanga tamanyi engeri gy'okukwata obudde, like amala obudde bungi okukola ebintu ebirala n'alimu okukola ebintu byalina okukola ng'omusomi. Kangamba agenda ku ssomero leeti, tamanyi engeri n'adda mu mizanyo n'akola biki ebyo, kati bituuka kiseera by'okusoma olaba nga tanaba kubikola. Ate nga assignments bamwetaaga ku ssomero, oyinza okuba nga university oba secondary oba primary. So building up ne kireeta kituyita stress. Okay, then waliwo bano abasoma nga ennaku ziweddeyo, bayinza okuba nga bagenda kukola PLE, bagenda kukola UNEB, senior 4 oba senior 6, oba bagenda kukola university exam, nti oli alinda akaseera akasembayo n'agamba nti kati kangende koleki, kangende esome. So kikuteeka ku pressure nti obeera n'ebitabo bingi oba subjects nyingi ez'okukola ez'okusoma. So nezikuleetera eyo stress. Okay, then also wale kituyita unsupportive environment. Omwana asoma naye bw'addayo waka omuzadde amukwesa emirimu mingi, oba waka waliwo TV okulaba nti ayagala kusoma bitabo naye ng'alaba TV kweri n'agenda n'alaba TV, nti environment eyo temufavoringa okola okusoma ebitabo. So naye emuleetera emuleetera stress. Then also lack of guidance. Okay, so mwana wabeera waka omuzadde tamuyambako engeri gy'alina okukolamu ebintu, oba ayinza okubeera ku ssomero naye ng'omusomesa tabeera na budde obw'okumulaga engeri gy'alina okukwatamu ebintu oba kukola timetable, n'asooka n'agoberera timetable okukolamu ebintu. So ebyo ebintu ebisobola kuleetera omwana ng'ali ku ssomero n'abeera ne stress. N'abakulu nabo babeera ku ssomero nabo babeera ne stress ereeteddwa okusoma. Okay, so obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So nga tumaliza twagala kulaba solutions to this, how stress ereeteddwa kusoma tusobola kugyetangira tutya. Okay, then ekisooka tuli agamba nti create a timetable, create a schedule. Okay, ongambe kati subject eno oba ya history oba byafaayo ngenda kugisoma saawa weziti, ono chemistry ngenda kumusoma bwenti, emirimu gyawaka ngenda kuzikola ku saawa bweziti. Ekyo kikuyambako n'olimu wastinga time oba okumala obudde, kubanga okumala obudde kukuleetera pressure ku saawa esembayo. Okay, obanga olina ebintu bingi ebyokola, nti break the big tasks into small tasks, nti ebintu ebinene sooka obimenyemenye buntu obutonotono. Okay, obanga olina kangambe mathematics n'ogamba waliwo bye basomesa
oba kangambe vectors nogamba kangende menyemenyemu osooke nfune byesobola okutegeera obutonotono then nsooke kwate ebintu ebiki ebinene. Okay, kikuyambako nova mu stress eyo. Then also limit distractions nti gezaako nnyo okufuba nga weewala ebintu ebigenda kuteekawo embeera ey'okukola ki okulema okuconcentratinga oba okulema okukola ebintu byolina okuba nga okola. Kangambe oli waka oli ku TV ate nga olina okukola homework, olina okusoma ebitabo naye nga waliwo ebikusumbuwa, olina mu environment etakola ki etakukkiriza kukola ebintu bwe bityo. Okay, then ekirala nti ebya Facebook, social media, WhatsApp soko biteeke ku bbali oconcentrating ku bitabo byo. Buli kaseera bw'omala ku social media olomala biki bikuleetera nga wastinga budde ku social media. Ate bw'ogwa ebibuuzo oyinza okuba nga bazadde we bakusasulira tebajja kubeera ki tebajja kubeera basanyufu. Okay, then ekirala nti yogera n'abasomesa bo. Okay, abasomesa bwanga waliwo byotasobola kukola bulungi nti funa engeri gy'oyogera nabo bakuyambeko subject ezikusumbuwa kangambe science oba biology oba chemistry nga bikusumbuwa nnyo, bajja kuwa amagezi engeri gy'osobola okukolamu ebyo ebintu. So tobeeraawo n'omenyeka weka naye yogera nabo bajja kuwa amagezi. Era obanga sosobola kugenda wali abasomesa genda eri abaana abakola bulungi mu subjects ezo nti bajja kuwa amagezi engeri gye babikolamu era nawe kijja kuyambako okuva mu stress eyo. Twagala obeere n'okwebaka okumala. Okay, obwongo bwo twagala bubeere nga bwebaka ekimala. Obwongo bwo bwebaka ekimala nabwo bulowooza bulungi, obeera n'amagezi g'okulowooza naye ng'oba nga tewebasa ekimala nti obwongo nabwo bubeera nga bulina confused oba nga buli congested, buli waliwo ebintu ebingi ebiri mu mutwe nga tosobola kulowooza bulungi ng'omuntu omulungi. Okay, n'okwebaka webaka bulungi n'olya emmere ennungi kikuyambako nnyo. Then wali abaana abakwesa omwenge nti wenywa omwenge nja kuba nga ntegeera bulungi mathematics nekola ki ne calculatinga bulungi enamba. Waliwo bano abagenda ne bakwesa bana enjaaye ne basooka ne banywako enjaaye, olaba oli agenda mu kiraasi oba mu bibuuzo nga anyweddeko. Eyo ngamba mu byewale kubanga byebisinga okuleetera abantu okugwa ebibuuzo nti bireeta stress. Olaba nga bakubuuza question gwodamu ebintu ebirala. Okay, so abasomi abali ku secondary, abali mu primary, abali mu university nti mwewale okunywa omwenge, mwewale ebintu by'okukozesa enjaga kubanga bijja kuboonoona obwongo bwamwe, mutandika okugwa eddalu, mutandika okutambula bwereere nga temulina ngoye. So bireetera abaana okubeera ne pressure ne bitwala mu malwaliro ng'ebutabika kubanga otandise okozesa ebyo ebiragalalagala. Okay, so neyanziza okulaba video yange obanga oli mpya ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala era akambalayo mu video yange eddako. Mwebale.